Eppugumu lyeyongedde mu kalulu ka 2026 ekibiina ki NUP bwe kijjayo empapula okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Ku ssaawa 5 ez'okumakya abakulira ekibiina ki NUP nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssennyonyi, ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Louis Lubongoya n'abalala batuuse kakiiko k'ebyokulonda okunona empapula ku lw'omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagamba eno entandikwa y'akalulu k'okwegugunga oba kayite protest vote ke bazze boogerako entakera. Here we are with the forms and we have begun this trail of reclaiming our dignity, humanity, identity and the Uganda that we want, the new Uganda. Protest vote tugitandise olunaku olwaleero nga tunona empapula zino ze tugenda okukozesa okufuna signatures mu ggwanga lyonna okusobola okunominatinga president waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ssaabawandiisi wa NUP David Louis Lubongoya asabye akakiiko k'ebyokulonda obuteefuula kyesirikidde ng'ebitongole ebikuumaddembe bibakolako effujjo nga bwe gwali mu kalulu akawedde ne batuuka n'okutwala empapula zaabwe okwali emikono gy'abasemba omuntu waabwe. Era katusuubire ab'ebyokwerinda si enteekateeka gye balina era okuddamu okubba signatures z'abantu baffe ze bajja kubanga batuwadde. Ate ne campaigns bwe zinaaba zitandise katusuubire tebagezeeko kutulemesa nga bwe twabiraba mu kalulu akawedde. Abantu battibwa, abangi ne basibibwa, abangi ne bafuna ebisago. Babaleke bakole kye bakola kuba kye bakola kiri mu mateeka ate kikirizibwa. Naye tubuulira abo abanoonya emikono nti okujjawo wano empapula tekikufuula candidate. Joel Ssennyonyi nga yakulira oludda oluvuganya mu Paalamenti atubuulidde ng'essira ku mulundi guno bwe ligenda okuteekebwa okutumbula embeera y'omuntu wa bulijjo. Uganda empya efaanana etya eyo abantu nga bagenda mu malwaliro nga waliyo eddagala waliwo abasawo okubajjanjaba. Bwe tutwala abaana baffe mu masomero aga UPE abaana bafuna obuyigiriza obutegeerekeka. Mu ngeri y'emu ne minisita wa ssemateeka Nobert Mao naye aggyeyo empapula okuvuganya ku bwa pulezidenti. Ono akiikiriddwa ssaabawandiisi w'ekibiina ki DP Gerald Seranda. Badelegate basalawo ne balonda Honorable Nobert Mao nga president w'ekibiina emyaka 5 automatically ne bwamu approving nga flag bearer. Seranda akudaalidde abali ku ludda oluvuganya abeesomye okuggyako gavumenti ya President Museveni nga bayita mu kalulu kyagamba nti tekisoboka. Ffe tulowooza nti okwengejinga Mwami Museveni kituufu kuba yalina omupiira. Tulina omulaga nti tusobola okubaawo Uganda nebaawo naye n'abaawo wadde tali mukulembeze. Bino byaweewe agende mujja tulaba tebiina gye bitututte. Twagadde okumanya ekyaviiddeko Nobert Mao ate okuvaayo okuvuganya mukama we Yoweri Kaguta Museveni. Ffe tulowooza nti process eya cooperation agreement eya DP n'NRM teyagatta bibiina bino. Tewali majja wabula waliyo omukago ogw'okugamba nti tuyite wano. Ate era cooperation agreement eyo erina time limit egamba legislative period eya 11th Parliament. Ng'enteekateeka eno eyingidde wiiki ey'okubiri ye Moses Byamukama akomezaawo empapula ezaamuweebwa nti amalirize okufuna emikono egyamusabibwa okwetooloola eggwanga lyonna. Wabula Byamukama akakiiko kagaanye okukwata empapula ze okuli emikono gy'agamba nti gimubonyaabonyezza. Kubanga twabitaddemu amaanyi mangi n'essente okubikungaana so kati badde njagala mbibawe bibeere mu mikono gyabwe bwe biba byakufa bifeere mu mikono byabwe naye nga sinze so kati bantadde ku bunkenge n'okugenda nabyo. Ebiseera by'okukomyawo empapula ezo tubabuulira bonna abakima empapula nti balina okubikomyawo kuzikomyawo 2 weeks before nominations. Waliwo abanguye already nti bamaze okufuna egyo mikono tubeebaza naye balinde ennaku akakiiko zekabawadde. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda ebibiina 8 bye byakavaayo okulaga obwagazi okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga ate we lutuukidde olwaleero ng'abantu abasoba mu 175 be bavuddeyo okwegwanyiza ekifo kino.